Mbaniriza nyabo Luganda ku Afifam. Bwenkuba kyeyo omuntu yenna nga ayagala kubeera mu business eno ey'okulunda enkoko. So Afifam bukyakatandika place eno nsobodde okufuna abalunzi oba ba subscribers abawera okuva ku 18 kati tuli mu 34 mugere maaso lo subscribing n'okuwatchinga content eno. Content eno buli kaseera mamba terawo obugambo wano side ne side okuemphasizing okukona ku nsoloboto y'ensonga eyo mbanjagala okuyisaawo. Video netekebwa mu bannaffe abasondu section sente sondu section bano bavungisa sente. Oba oyagala okuvungisa sente osobola okugenda ku King Fahad Plaza wansawa ku Kampala Road wali foreign exchange enyingi. Nogena nonyonya banasa basundu section ne bakuwa ku miwende mirungi ate ole osobola nokuba ku namba ezo oba nosindika WhatsApp nosobola okukwatagana nabo bulungi. Ate era tulina application gye bayita Paysi mwabali wansi munsize ebweru gwe kadama ali eyo nkuba kyeyo ng'oyagala okuweza sente Uganda zituka kat direct ku mobile money y'omuntu muve ku kumenya bamama baffe mubasindika okuva mu byalo bajje bakime sente nga ne passport tebagiwulirangako national ID tebagirina. Omuntu wabanga line number di registered fully oluwereza sente zituka direct ku mobile money ku Airtel Money, M-Pesa ne MTN mobile money. So mweyune bannaffe bana basondu exchange. So mwezino video ngenda kutunulira enkoko za Kroiler okuva wezitandika paka mu kuzimaliriza. Njaba twala lunaku tujja tukatuwumulemu nga muyize ebya bulijjo malemba komyewo kati ngolo zitandika okutambulira katimba. Eyo video nuza nakagikola leyo kutambula katimba eyokusiba amazzi ebintu ebyenjawulo byonna. So mugende maso no likinga no subscribinga wayagala okutuwagira osobola okusindika kasente ku mobile money yo singa banko bikudda amaso nongamba kankoleza omutwalo ekyo nakyo sinsonga oba oboli wabweru wegwanga osobola okuteeka ku channel yaffe ya Gum Road eya Afifam affiliate farmer. Naye nga mu byonna tulina application gye twagala obazimbira era ze zimu ku sente za support ze twagala nga application eno egenda kuba ku musingi gwammwe kuba buli mulimi ajja kubeerako nga yabwereere. Wemba njogera kuba small scale farmers oba abalundira abatono yegwe akera ku makya n'ogenda n'okola ng'oregulo osobola okukomawo ng'osobola okukeera n'omala eddakiika 15 mu nkoko n'oregulo n'omala eddakiika 15 mu nkoko. Wobanga osetinze byenzize nga mbalaga kiba kyangu nnyo kuba already oba wabisetinga dda ng'oteekamu emmere omulundi gumu enkoko wekuta teyeekaka n'okomawo olweggulo nayo n'oteekamu amazzi nago nga gali automated gasobola okubeerawo nga ga lunaku lulamba. So mugende mu maaso n'okusubscribinga okulikinga okusupportinga osindika kuba okuteeka omukutu guno ku internet kutwala sente. Nze nja kuba nsuubira kufunira mu bulangu wemba sinabufuna kiba kitegeeza mba sobola kuteekayo kuba abagenda okubeerako bajja kuba babwereere kajja kuba katonotono nga ka season kakuyamba season emu pozika aba broilers aba season ebbiri. Ku channel eno tugenda tunulira ebintu ebyenjawulo broilers Kroilers. So zino video ziri mu Luganda weziba oba tolutegera bulungi osobola okunyonyeza oluzungu era ku channel yemu. Nga tuvudde kwekyo waliwo videos eziri mu playlist endala ezitunulira setup y'ebintu bino genda mu maaso zirabe link weeri awo emabbali ayagala okulangira kuno enamba kweziri okondowooza nakawogerera eddakiika 3 ekyo kiba kimala tugenda mu video kati emukwemu buli lunaku wagenda kubaawo season ene ya Kroiler eno. So subira season ezenjawulo ndowooza wenaba nkola season ya December ku December 31 nsubira ogitandika mu mwezi gw'omukaaga oba omwezi ogwokutaano nyinza okuleeta enkoko 2 oba enkoko 3. So gwayagala kikola naawe ng'oyagala kwetegekera December weetegeke. Enkoko zino tezirya nnyo ate zeziminya gwe kasozi okola enkola gye njagala oba gye ngenda okuyigiriza. So osobola okunkubirangako waliwo eyankubirawo nanneebuuza nanneebaza ekyo nakyo nkikkiriza. Gwe oba tosobodde kusupportinga channel eno osobola okunyiga epesa gya subscribe oba n'onyiga like okukakasa nti byenkuterayo bikuyamba n'oteeka ne mu comment. Tetolowooza nti n'okugibeerako twetaaga nsimbi. Kale no tusinkane mu video zaffe ez'enjawulo tusinkane mu video yaffe eddako kwebaza nnyo okoze kinene nnyo okuwagira channel eno.